Ngate bonna bafulogo. Amaruti. Mwana wa mubuuza. Ne mufiya ni iya mwekutte tuli ku kyolunaku lwa leero. Yesebo. Watandise okuyimba ADD. Kyoze nibi kubuuza ku bannayuganda n'abawagizi bo abakulindiridde ebbanga. Abalungi mbalamusizaako mwebale ku kikunjagala mwebale kunsapootinga mwebale kumbeererawo era nange okuba kyembaddiza ye music kino oluyimba olutala luyita Wano. It's a very perfect song. Mukimanyi edidi ebinanga wabikwatako abyasi era yabyasizza mu luyimba otulawo n'owuliriza ennanga n'okaaba ate tukola vidiyo mukwano kibaddewo ekibaddewo ADD totera kulabika ku video. Lwaki Kyoze ni Becky wanjawulo olabise ku video yesebo? So abatunuliza Kyoze ni Becky n'ennyambala ya video oba ya bulijjo? Nayenga yeno mukwano oluyimba luli kuki? yenza omutuufu oluyimba lwa laavu naye twasazeewo tukole ekintu ekyenjawulo enyabo abantu ba appreciatinga byenkola ku TikTok so ne tusalawo tukireete mu reality era ogenda kulaba Becky omutuufu Becky akuzannyire bugirononyumirwa bw'ogendera mu video eno ogenda ginyumirwa ogenda kuseka tubaza nnyo ne mukulu Kasuku yabadde vicini waffe atuwadde time ate naye natuwa vibe ogenda video nze tutunulye Kyoze ni Becky video eneze ng'okya party mood obadde otulesemu party ng'otupatinga wona oluyimba luli mu style eyo neera lugenda kuddusa bannayuganda bwe lutyo tuba tukyali mu party ku party olimba lwa pate twalukuba kuba twali twakava mu covid tunyumirwa bannange tusanyukemu naye kati wano yeffe abatuufu muze ku nnono oli gwotege tutunulye ADD omukyala Kyoze ni Becky okoze naye oluyimba studio vibe yali etya kuba olaba oluyimba ogamba lukusukako n'ojja wano studio vibe yali etya? Yesino yali y'amaanyi nnyo ayimba bulungi anyumisa akuwa ekyokukolanga nawe onyumirwa nnyo okuba ebinanga weeyagala. Mukoze kamu nga kaki oba mugenda kukola obulala bungi? So Kyoze ni Becky tutunulire akayimba abantu bakoze album e Uganda tetunakuwulira weesunga album EP LP ezo zijja di album zijja ate kati kano keka ebintu bindi bijja ne concert byonna bijja concert gikone konawo nyaawo concert ejaddi abantu balangiridde waliwo aba 13 January December tulinamu Chameleon Shiba September tulinamu Lutalo Unywaji mama tukulina ddi sawa yonna abo webamalira basijja kukola wamu nabo kati bamalirize nange tutunule concept ya kayimba kano lwaki oyambadde bwoti ani yayiyiza okwambala bwoti gwe oba director wange fenna twagasa obwongo balirawo kubanga kye kirungi okukola n'omuntu nakubuuza wano olaba otya tukole tutya ne mugamba okusinzira kuba tukola abantu baffe bye baagala abantu bange kye balaba mu Becky baagala kulaba Becky yennyini nga bwe yajja nateregiga ne mugamba let's do something ekigenda okusanyusa abantu nga naali mukyala alaba tafirinze out of the place nga naye alaba kimukwatako nga togamba ng'ekintu kisanyusa mu bavixini bonna mu nsi ey'e Uganda lwaki Kasuku? Lwaki Kasuku kubanga Kasuku alina vibe ate anjagala. Akwagala atya? Terezaamu ntya atya? Anjagala ng'omuyimbi we omuyimbi era anjagala nnyo era tuwadde time ate bannange tumumanyi yenna amanyi okuasinga amanyi okuzannya amanyi okulimisa ekintu. Ani akoze ka makeup ani akwambaza tubawe credits nabo batunuulire video ambaza bambi Mariam designer wange ntude naye over like 4 years nga wali ku mutto then
makeup artist vibes. Of course, the vibes nena tandika naye kuva mabega. So mbebaza nnyo abantu abo bambeereddewo nnyo. Tutunulire ekifaananyi ozze okola n'abantu ab'enjawulo. Nyabo. Ozze okola n'abantu ab'enjawulo ekifaananyi. Okozeko ne ziga obaddeko ne bapesti. Leero Aronia lwaki leero tugikyusiza angono tugamba tuleete eno. Era ani akoze video? Ivash. Tukimanyi ekifaananyi kya Ivash. Buli muyimbi yenna bw'akitunuulira. Agamba wow. Bifaananyi byonna birungi of course. Buli ankoledde video ebadde nnungi. Okay. But it's good okutryingako n'omuntu omulala. Kubanga omulembe gutambula. Kyolina otambula n'omulembe. So nagambye kankole ne Ivash. Ndabe bwe kinaaba. Okay. Yeah. So akayimba kafuluma mu bbanga ki abakeesunga abali eyo 2 weeks nga gugwako. Muliro. Tuwe mu kapeera tuwulire tunagamba tukyaziza bana YouTube eri mmanya ki? Becky never name chaza mulala ngoyenze. Andi bantu bajja gamba eddoboozi tuliwulira. Nga sisibye nambiri yenze chaza Becky. So tutulye nga tukuta music tumusangawo omulala tulira zi Spotify, Amazon, iTunes gyoli Chosen Becky kyogamba. Je ndizo nazo nabo tekama nyimba zange zijja YouTube, bully social media platform yonna gy'omanyi. Osanga yo situdde. Omwami mutulabire n'omwana, omwami gyali n'omwana. Ali bulungi, obwendo bulungi. Tondaba akagato. Tukuyanze Chosen Becky. Producer Edidio ina akatalekeka. Akagato tokalaba. Kano bwolaba akagere nga kali kati. Gaba masanywe ka. Okukyala kwa di Chosen. Okukyala. Obe embaga. Katumala okutoli. Tukuyanziza. Tukwatise ku ssimu endala eyakyuze niyo yemuyo eriyo kaawo. So we are winding up video shoot for Chosen Becky. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze. Yes, njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe. Yes, bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolong opposite ne Hash Petrol Station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software inago wetaaze. Wetaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi. Tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, SIM slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala. Tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala. Tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusero Room B222 ku ground floor Loom Street. Tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12. SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yenna.